Kati mu mawulire amalala entambula ku mwalo gw'Ekiyindi yasanyaladde oluvannyuma lw'okuggalibwa olunaku lw'eggulo okumala essaawa 8 nga poliisi n'amagye baaganye amaato okuvaawo okugenda e Buvuma. Omubaka wa Paalamenti ow'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa baamusaliddeko mu nnyanja ng'ayolekera Buvuma ne bamulagira okudda gy'ava. Entabwe nno yavudde ku lukuŋŋaana lwe Bategese nga luno lumenya amateeka. Ebyokwerinda binywezeddwa ku nnyanja ku myalo okuli ogw'Ekiyindi mu Bikwe n'ogw'Ekyanja mu ggombolola y'e Bwema mu Buvuma. Abakuumaddembe okubadde abapoliisi n'aba UPDF okulemesa omubaka omukyala ow'e Buvuma Susan Nakaziba mugabi okuba olukuŋŋaana ku mwalo olutakkirizibwa. Poliisi y'okumazzi eganya amaato okugenda e Buvuma ekisanyalaza ebyentambula era obwedda agabalaaza empaka bagatayiriza ku nnyanja ne bagalagira okudda gye gava. Omubaka akiikirira abantu b'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa naye agudde mu kiddongo ono akanyiza kubabuulira nti omubaka wa Paalamenti owa Buvuma naye nga libayita ku mutwe. Because now me, I want to talk to the person who is giving those orders. Because what one am going in PC, okay, let me maybe clarify this slightly. What I would suggest is you can land down there. They are there. Where are they? Where is they? Where are they? Is the Lipis around? Yeah, it's around. Where is they are around the timber here. Yeah, I want the Lipis. No, it's okay. You land. That is even. It's a good chance. Azeyo ku mwalo Ekiyindi gyagasimbaganidde n'aduumira poliisi e Bwikwe. Lukooto n'akulira poliisi y'Ekiyindi. Ebbi Mondo era gye biggweeredde nga bakkiriza okuleka amaato gaddemu okutambula era nga yeeyongeddeyo. Ku mwalo Ekyanja ewaabadde bateekeddwa omukolo gw'okukuza olunaku lw'abakyala n'agumya abantu era n'abasaba okubeera abakakamu nti bakolagana balabe ng'omukolo guno guddamu okuteekebwa nga bagoberedde emitendera. So n'olwekyo nja kukubasaba busabi tujja kufuna olunaku olulala nga tukolaganye ne bannaffe ab'ebyokwerinda n'ebirala ne mubaka munange tujja kugeza omukolo gukole ki kuba kye tusinga okwagala kubeera bumulaki n'abantu. Musumba mu kusooka omubaka Nakaziba bwe yagaaniddwa okugenda e Buvuma ng'ayita ku mwalo Ekiyindi yagenze ku mwalo Essenyi gye yayise n'atuuka Ekyanja kyokka babagumbuludde. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lyasezibwa Helen Butoto ku lukomo lw'essimu agamba nti abantu bana be bakutte ne babaggaliranga bano. Kuliko ne sipiika wa disitulikiti y'e Buvuma Gad Daniel Opondo nga baguddwako omusango gw'okuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Poliisi twakutte abantu 5 ku musango ogumanyikiddwa nga unlawful assembly and inciting violence. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.